okubanga koka bakoma baffe kano kasoma bwe kati People Power National Platform UK public demonstration. People Power National Platform UK public demonstration. Bakutegeeza nti ekifo mugenda okwekalakasiza bayitawo Melbourne House, Palmwall, London, SW1Y5HX, Friday 24th October 2025, starting at 10 a.m. up to 16:30. Earlier this month, the Commonwealth Secretariat hosted the notorious Ugandan Prime Minister Robinah Nabbanja at an invitation meeting in London. The Commonwealth should upholding democracy and rule of law in member countries, not causing up to the corruption and brutality leadership of Museveni, free all political prisoners. Bwebati bakutegeeza abakulembeze ba National Platform mu ggwanga lya Bungereza bakutegeeza nti genda kubeera okwekalakaasa nga beekalakaasiza ku ndagiro gye mbagambye olw'okuba nti wagenda kubeera olukuŋŋaana lwa Commonwealth nga Nabbanja Musaafiri agenda kubeerayo. Kale bakutegeezeza genda obeere mu kwekalakaasa kujja kudagana ku z'omwezi 24 omwezi ogw'okumi saa kutandika saa 4:30 mpaka saa 10:30 ez'akawungeezi. Alright. Obulango kansembyo kano akabakama baffe then tuloke tugende ku video eyatulese akabakama ffe ke kaluwa sonyo mu 1 minute ndoza. Okay. Alright. African star Mariam N bakutegeeza nti gwe na muna Uganda wangalya mu ggwanga lya America naddala mu kibuga Los Angeles, California. Bakutegeeza nti bakuguddewo saloon empya ngeno egenda kuba ekola ku nviiri z'abakyala ez'abamisako n'ez'abaana. Bakugambye nti ng'oyagala okumanya ebisinga obambi jangu bakoleko soko no basupporting mu African Star Salon esangibwa mu Los Angeles mu California ku ndagiriro eno wammanga. Bakugamba nti osobola bafuna ku info@africanstar.com oba ku mariammilo@gmail.com oba ku simu zaabwe ez'omu ngalo kasalaba 1877 200 4947 oba kasalaba 1818 kanjidde mwenu osobola bafuna ku simu ey'okubiri kasalaba 1886 osobola okumanya ebisingawo ku saluuni eno gye bakutegekedde. Osobola okugenda bakupepette ate mukimanyi nti yagala Africa genda okolagana bafirika banno yenkola entuufu. Saluuni gyeri Los Angeles, California yaba munnayuganda munnammwe mugende mumuwagire asobole okuba nga abeerawo ate naye abakoleko. Saluuni bwete bwefaanana bonna oba ogenzeeyo bakoleko bulungi nnyo. Alright. Obulango katubuvuddemu njala tugenda genda mu Kigulalogi. Bwe tuva mu Kigulalogi tugende mu security alert zonna nzite bulungi nnyo wenjagalira mu ntemeza ku president then tugende mu maaso. Mu Kigulalogi kya leero njala kiweereza bannayuganda mwonna gye muli okusingira ddala bali mu Uganda. Bannayuganda mwenna bali mu Uganda Ekigulalogi kyayo njala kibaweereza. Njala kibaweereza mukiwulye bulungi nnyo osanga munaategeera ensonga zino dakiika emu. Alright. Ndowooza nteredde dakiika emu mumpulirize bulungi mu Kigulalogi kya leero. Mu Kigulalogi kya leero genda kuza omwezi 12 omwezi ogw'ekumi mwaka 2025 njala kiwuliriza bannayuganda mwonna gye muli era njala kibake bulungi nnyo mukitegeere bulungi nnyo. Lwaki ngenda bawa Ekigulalogi kino? Ebiseera bisinga mba siri ku mutimbagano ntera nnyo okugoberera abantu abala ku mitimbagano interview ez'enjawulo abantu basekinomu kye boogera na biki ebirowoozo by'abantu abasinga obungi. Ng'amanyi twagala democracy ow'ekimemmete buli omu omuwa omukisa n'ayogera ky'ayagala naye bw'omuwa n'ayogera ky'ayagala omanya endowooza ye ng'omuntu.
n'olw'ensonga eyo tulabye endowooza z'abantu nnyingi nnyo mu Uganda okusingira ddala ku mbeera enegenda mu maaso ey'okukyusa eggwanga mu mirembe. Wattu tulina ekizibu ffe ng'abaddugavu nenga bannayuganda bwe batadde n'okusanga bannayuganda. Obadde okimanyi nti omuntu atasobola kukola kintu ate amalamu nnyo omuntu oyo ayandisobodde okukola ekintu amaanyi. Mu Uganda tulina omuze, omuntu asobola okukola ekintu aba takisobola bamalamu nnyo amaanyi n'okumulengeza nti tasobola. Ogwo omuze tukuze nagwo nga tetwawudde mu mawanga gonna, nti omuntu ayinza okutuulawo ng'ekintu kibaddeawo nga takisobola, ne wajjawo omuntu okukola ekintu ekyo ate n'atandika omulengeza omumalamu nti tasobola kukikola naye ng'ate ye kyamulema okukola. Kati omuze guguli mu bannayuganda bonna nti gwe bw'okola ekintu nga kyamulema ate atandika okwagala okukusika akikulemese. Kati mu kiguliro gikyali njala kibawoleza mwenna bannayuganda. Njala kijja mu lugero olugamba nti musajja munno bw'akusinga ekigere wattu togiyita njovu. Musajja munno bw'akusinga ekigere togiyita njovu. Bannayuganda bonna gye bali gye muli njala basalemu ekiguliro kino. Njala tuyige okwagaliza. Njala tuyige nti ekintu kyotasobola kirekera akisobola. Nkiddamu njagala tuyige okwagaliza. Ate njala tuyige nti ekintu kyosasobola kireke omuntu akisobola akikole. Kino kifaanagana ddala mu mbeera egenda maaso mu Uganda ku by'obufuzi. Abantu bangi mu Uganda buli omu mugezi naye ate owamala kwogera olyoka otegeera nti omuntu ono musiru. Lwaki? Wetwogerera olwaleero mu njega by'obufuzi egenda mu maaso, abeeyita bakwenkofu, abeeyita aboogezi era balina amagezi amangi g'abalimu okukozesa bo nga bo. Wabula ate wavuddeyo omuntu eyeeyimbye mu kintu ekinene okikwasaganya mu ngeri yonna esoboka. Wattu bamulima empindi ku mabega. Kati ngenda bbaga abakundi. Mu Uganda ssemateeka awa omuntu yenna obuyinza alina ebisaanyizo bya senior 6 ogwenda okwesimbawo ku kifo kyonna ekyobukulembeze mu ggwanga. Okuva ku chairman of 5 bamwe ba parliament okukulembeze b'eggwanga. Naye mu Uganda wosanga TV presenter ng'apoliticizing omuntu yaqualifies okubeera presidential candidate. Mu Uganda gyosanga omuntu oba YouTuber ng'apoliticizing omuntu yesimbye kuba MP mutasobola naye ye nga tasobola dde okukuŋŋaanya family ye. Bw'osanga political analyst nga teyesimba nga wadde ku LC wano nga ne musobola teyasobola kwesimbawo wabula ng'awa amagezi candidate kyandibadde akola naye ng'ate ye tasobola geewa kubanga wali su yandibadde abeera. Lwaki? Tugenze mu maaso. Mwenna bannayuganda abali ku TV, abali ba YouTubers, bamisomo gya nsala, sijjaga bamisomo gya wabula bamisomo gya nsala nga temusobodde kwekolera kintu kyonna nga neggwanga libalimi okukolera ekintu buno mbaka bwammwe. Essaawa zino byobufuzi bya Uganda tulina ebintu bibiri. Tulinawo ekintu kye tuyita luck, omukisa. Ne tubeera ekintu kye tuyita numbers, bwe bungi bw'abantu obukugoberera. Ne tubeera kye tuyita ideology mu Uganda. Omuntu yenna mu Uganda ng'ayina omukisa. Omuntu yenna mu Uganda ng'ayina ennamba. Era ng'ebigambo by'ayogera bikiikirira abantu bangi nnyo. Abaasoma n'abataasoma. Abeera wanjawulo nnyo okusinga ggwe eyeefuula nti olina amagezi naye nga ne famire tesobola kugoberera. N'olw'ensonga eyo ba online propagandalist ba YouTube abasasula gavumenti okutandika okucriticizinga ba candidate ba national platform nga batwale president waffe mbawagaabwa. Constitution ya Uganda ekuwa obuyinza okukozesa omutwe guno okusomako ogenda okwesimbawo ku kifo kyonna eky'eggwanga. Goboloza nti guno omunnyo bulingi gubeeramu wattu genda ogule essuuti yo okwate empapula zo ogende ku Electoral Commission wewandiise ng'obudde bukyali. Tukooya akajanja akasumagiza eyeeyalira. Gwe ne bw'obanga olina PhD n'obanga olina masters nga toyina ideology, toyina laaka. N'obanga olina PhD, olina masters nga toyina laaka, toyina ideology, toyina numbers, you don't exist anywhere in the political arena in Uganda and world over. Nkiddamu
oba wasoma diguli 7 na PhD simanyi gwosinga okwambala gwosinga amabina ku kyalo gwosinga omutwe n'okwogera nga tosobola kwesimba mu kifo kyonna zip up ideology zo zisigaze osobola ozikozesa mu kibiina ekikyo but mubeera ku TV nga nawo wosobola kubanja school fees abana bazikubanja landlord yakubanja ne ku radio kwokola ku TV ba ku YouTube omala kulaba bintu kyagula byakoze n'obyogerera ofune sente n'omucriticize nga nenga tosobola dokunganya family yo njala bagamba mwenda bana Uganda buli muntu omwesimba ba member parliament n'obesimba ba member parliament 10 it's your right ne bwesimba ku presidential race nga muri abantu emitwalo 3 tekigaana lwaki omuntu alina omukisa alina numbers alina ideology bana Uganda gye bagoberedde lwaki muri mempende ku mabega njala bagamba ekigambo kimu si buli lwa boji nti ebeera mpolwe bana Uganda mususiza akajanja akanyampya gula toy simanyi lwaki nti abasiru bangi bakungana baloza nti bagezi ensonga z'okukyusa eggwanga n'okulembera abantu n'okwogera ensonga eziruma abantu si buli omuntu agenda zoogerako no kubanga bamuzoogerako nga basasudde bwe bate basasudde tumusobola zoogerako ate ne batabasasula mwogera ensonga entuufu kitegeeza temuli credible enough to talk about the national matters ngenda baga buli muntu alina senior 6 certificate kwate engalabi yo genda ewandiise weesimbewo kuba president kuba MP kuba chairman of C5 mulekerawo okumanyira abantu oli ka TV enviri zikusenyuse oyine saati emu oyine engatte emu landlord yakubanja ozamanyo togasanya galizgalinga gambalasi munyengato munyenkwawa mumanyira omusajja sacrifices obulamu bwe nga ne jasula kenyinti tosobola kuyimirira wo okyasula muzigo gumukate ni yeyawula eno mukubo bugoma abana bawulira kyokkojo yayo ku TV okulitisizing omusajja mulekera muyina obusobozi obugenda okwesimbawo mulyoke mukimanye lwaki mu Kenya simu na Kenya mulekera wakamanyira kasumagize yalira mwena muyina right okwesimbawo bwe mbate musobola kwesimbawo muleke abayina obusobozi bakoleki besimbewo ekyo nkibaga mu kigwa lugi kyalero nga kibategeeza nti politics is all about numbers ideology and luck if you don't have the following items please zip up because even you can't manage your family just zip up and keep quiet musirikeeko oli kabenga mulema nga ina following ayina omukisa ina abantu katonda kyabamuwadde oyina bamusiwufu nga katonda amuwadde omukisa amuwadde abantu amuwadde ebirowoozo yoyo kyekibadde kigwa lukikyaliro mukomya akajanja kati katugende ku nsooga endala wano ebatawaanya bwe tugima tulyoke tubigule security alert njagala olwaliro bannayuganda bwenda baagala enkyukakyuka kino ngenda kibasaba sira nnyo basaba bwomanyi ng'oli munnayuganda yagala enkyukakyuka ebbanga lye tumaze nga tukutegeeza ensonga z'ebyobufuzi mu Uganda ne tukugamba nti twetaaga kukyusa buyinza mu ngeri yonna esoboka tetusaa zino kyetutaaga bamasuuti babadde tebalina kye batukoledde essaazo tetutaaga boogera luzungu kuba tebalina kye batukoledde twetaaga kusooka kujjawo kizibu kya Museveni ne gavumenti ye abamasuuti bajja tusanga oluvannyuma tetwetaaga balooya essaawa zino kubanga balooya babaddewo emyaka 4 tebalina kye batukoledde tetwetaaga badiguli tetwetaaga ba masters tetwetaaga ba PhD tetwetaaga banyirira twetaaga muntu alina busobozi nga abantu bamukkiriza ajjewo ekiriwo ebintu by'okubeerawo nga mwebuzabuza banga bafuka banaaba kyekisinza okuleeta ebizibu si buli muntu nti ogenda muwa amatuugo omuwulirize abantu amu basibu lwaki gwe wenna atafokasinze ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nakujjako Museveni nga gwe birowoozo bitadde ku bakansala ba MP nkusaasidde lwaki ngenda kusaasira sooka weebuuze ekintu kino ngenda kikomo kisomesaako olwaliro n'okikubategeeza era njagala mu kipiikinge ekintu kino nkoma kyogerako leero era njagala mu kitambuze mu kitegeere ekigambo kye bayita politics obukodyo bw'obufuzi ne politics bintu bibiri byanjawulo essaawa zino tulwanisa kigambo kye bayita politics obukodyo bwa politics kubanga politics twamuvaamu
any fool asobola okudiscussinga politics mu ango mwaba mutegeredde wabula politics kyekintu ekizibu okutegeera bannayuganda mwena basinga obungi lwaki twabagamba ekigambo iPod kyaleetebwa NGO okuva e Netherlands era ekitongole ekyo kyali kyetongodde nga kyali kitwala political parties zonna okutuula okudiscuss just to discuss to dialogue era nga tekiri mu constitution ngera tekiri mu constitution ngekiri mu constitution buli kibiina ky'ebyobufuzi ekirina omubaka mu parliament afuna sente ez'omuwa omusolo eryeteeka nga weeriri the interparty organization nga weeriri eriri mu constitution nga iPod teri mu constitution it's just an NGO yerefundingibwa government ekito ogundi NGO in Netherlands bintu bibiri kati Museveni bwagenda okulaba nga ye abadde avuga ekintu kimu nti muteeka liri ebina by'obufuzi bifuna sente eri abagaana okutuula naye ku mmeeza so nga ate mu iPod eno kimuyamba okuŋŋaanya ebina byonna najja n'atulabye ku mmeeza n'alaga ensi yonna nti mu Uganda waliyo democracy a sitting president can sit with all opposition leaders ne badiscussinga ye kyafa wabula Kyagulanyi yagaana okugenda mu iPod kubanga one iPod teriyo kintu kizimba ggwanga dde okujjako mu 70 kiriyo opulya bulungi nnyo so nga ate ssente z'omuwa omusolo ziri mu tteeka liri erya interparty mu constitution gy'abadde afuna ssente zibalazeko ebintu byonna gy'akoze kati gwe omuntu atandika okuvuga ekigambo kya iPod ng'akivugira ku NBS akivugira ku Bukedde akivugira ku CBS akivugira ku BBS ku New Vision mubuuze lwaki akireeta ssaawa zino kubanga Mao yakola etteeka ne lijja iPod gyebadde ne bagigatta mu constitution ngera baagala Nuupu ekole eki Nuupu ejje ekigendera kya Nuupu si kubeera mu iPod kufuna ssente za muwa musolo eziri constitutional ompulya bulungi nnyo kati njala sooka nkutegeeze olwaliro otegeere bulungi nnyo ekigambo iPod kitegeeza Interparty Organization for Dialogue njagala ogendere mu simu yo ogende mu Gola Moses oba mu Google onteremu what is the meaning of dialogue kipandikirawo wandika ekigambo dialogue kitegeeza ki birabirala Interparty Organization byesonyiwa njagala ekigambo dialogue kyokka owandikawo meaning yakyo ekigambo dialogue kyenjagala kyokka ofutete meaning yakyo ekigambo dialogue obutalwawo kitegeeza nti a written or a spoken conversation exchange between two or one more people on what kuchi ekigambo dialogue kitegeeza okuwa ekintu ekiwandiike oba ekyogere oba okwogerezeganya nga muwanyisiganya ebigambo wakati w'omuntu asukka mu omu oba mu babiri naye nga mwogerezeganya ku nsonga ki teekawo akabuuza ekibayita iPod kabulaaza njala kubuuza bukyanga iPod ebeerawo ondeetereyo vidiyo emu nga iPod leaders including Nyanzi Soferi Mzee Chansi boogera ku kidnaps mu Uganda njagala ondeetereyo vidiyo emu mu iPod nga boogera ku mass killings ezigenda mu Uganda njagala ondeetereyo vidiyo emu iPod nga boogera ku buliwenguzi mu Uganda what we call corruption njagala ondeetereyo vidiyo emu nga mu iPod boogera ku kyapa political prisoners ogindeetere kati njala kubuuza mu iPod bateesaayo ki nothing they discuss in iPod it's just a discussion ngaye munaatula ku ludo mutaliko kunywa eboozi ngaye munabeera mu katale abakazi nga muli bakazi bonna emboozi zinyuma bukazi nga bakazi basinkanye mu katale emboozi z'abakazi nga basinkanye mu katale tezibeera developmental
N'emboozi z'abasajja nga basinkanye mu katale nga basajja bukabe baliwo emboozi tezibeera developmental. Ne iPod bwete bwe badde ng'etuula babadde banyumya ku bintu bya kisiru tebanyumya ku future ya Uganda na biki ebigenda maaso mu Uganda gwendetera video emu nga bayogerako. Tebiriyo lwaki mu omuntu n'ekigambo iPod ffe twetaaga ekigambo eki sente ezigenda okutambuza campaign. So tebaddawo ku TV ku radio bakubuzaabuza musimanyi n'okuyayingidde iPod twetaaga sente. Kansooke kutegeeze bw'oyingira mu iPod muno nga bwe badde bakyagala tosobola kudiscussinga bintu bya kidnap, tosobola kudiscussinga bintu bya demonstration, tosobola kudiscussinga bintu bya kujjako Museveni kuba ogenda okujjako mutuula naye ogenda mujjako tyanga mutuula naye. Otandika otya okugamba nti NRM ewamba abantu ng'otudde ne Museveni. Otuleta okugamba nti NRM atta abantu ng'otudde ne Museveni. Otuleta okugamba nti Museveni bali engusi ng'otudde ne Museveni. Otuleta okugamba nti oyogere ku ba political prisoners ng'otudde ne Museveni. Kiki bamuteesaako? It's just a conversation. But on what? On what issue? So temuddamu kubuzaabuza bannayo NBS, Bukedde, New Vision, BBS, CBS, ekigambo mutambuza ekigambo ekikyamu. Nupu yeetaaga sente kujjako Museveni ziri mateeka teyeetaaga iPod. Ekyo mulekerawo kitambuza, ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Yensonga lwaki nti Museveni akobadde akozesa iPod eyo okufuna ekifaananyi kyagenda osiga mu nsi yonna nti bano bonna ndi nabo tewali buzibu. Kati wanga waliwo missing link ate nga yeri wiringi omujja mu buyinza balina ogifoosinga okuddayo. Okitegeera munnange kati temudda ku bibuuzibuuzi simanyi iPod twetaaga kintu kimu eki sente ebisigadde tetubyagala kubimanya. Twetaaga kintu kimu sente wano. Kankunyonyeremu wano nga nfundikira akatunumbaako. Mpuliriza bulungi nnyo. Nobati Mawobe bw'awandiika ebibiina ebyamwegaaseko mu iPod. Forum for Democratic Change yafuna obuwumbi 310. Uganda People's Congress yafuna obukadde 908. Justice Forum yafuna obukadde 10. People's Progressive Party yafuna obukadde 10. Nupu tebagiwa sente. Ompulya bulungi? Nupu tebagiwa sente. Naye njagala mbuulire sente zino nga batebazibagamba nti bazifuna. Lwaki buli omu main focus agitadde ku Nupu? Njala kubuuza FDC sente zino badde zikolamu ki? Eyinza okulaga any tangible evidence asset giraga nti ekoze mu sente zino. UPC esobola okulaga obujulizi sente ze badde zikolamu. Jema esobola okulaga sente kye badde zikolamu. Oba PPP esobola okulaga sente kye badde zikolamu kye badde baziwa. Baleke bamuzaamuza sente za muwamusolo si za Museveni ziri mu constitution. Ekyo kimazi saagala kirwako. Obutongole akatambi katandise. Era emba katandise kasooke nakano. Speaker Anita Amongi Sadolini n'abatulege bukukeeredde. 1. Tutegedde group yo gy'okozesa ku mainstream media ne kuba YouTubers ne ba propagandalist. Mumpulize bulungi nnyo. Buli lwenzija ne mbagamba nti omuntu gundi YouTuber munyampi. Wayita akaseera kati ne mumutegeera. Ne temugate lubuye mwogera. Kati eri abavubuka abadde beefudde nti baagala enkyukakyuka. Kuliko omuvubuka gwe bayita Shalom mumpi alinga ekitole kya sabbuuni. Alina obuviri bwakozimba oyo. Tom Boy. Kuliko ntambi munyampi ne Kasuku n'abala. Eyo tiimu bali ku perolo ya Anita Amongi. Lwaki abasasula? Buli agent wa Anita Amongi bataawadde kaadi
obusajja obusatu bumakinga sure nga bukuba candidate gwe bawadde card ya national platform nga bajje agent wa NUP. Mukyetegereza bukuba ekuve Busoga ne bujje Mityana ne bujje Busiro nga bukuba pate bukuba president bukubiramu ne ba candidate nga bo defending nga bali ba agent bani Tamonge. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Mukitegedde bulungi nnyo. Eyo timu y'abantu basatu. Kuliko Kasuku, kuliko oyo muvubuka gwe bayita oyo Tomboy gwe mbagambye. Sharomo yalina enviiri ezimulinga pasipalamu oyo omumpya alinga ekitoki kya sabbuuni. Kuliko oyo muvubuka yeeyita Ntambi. Be bantu basatu bali ku perole ya Tamonge ng'omulimu gwabwe gwakuba buli candidate eyawereddwa kadi ya national platform nga bagimmye eppeesa lya Tamonge n'erya Mpuuga gwe mulimu gwabwe. Era bakubiramu ne president mugende buli obutabe batandise okukola nga nina kibagamba ddaka tekyo si ekikulu kyekirwa. Mr. President n'akakiiko atwala ekibiina kya national platform tetwetaaga abantu bagwagwa mu kibi tetwetaaga abantu bagwagwa. Tubadde tukola amawulire gaffe nga tebalina kye batuyamba. So ekibaleeta ku kitebe baagalayo masannyalaze mawulire tetwetaaga ensonga ze tuba tuzizeekoleko emyaka gyonna nga tebaliiwo era tetubeetaaga. Tetuna kye tubeetaaza. Abamu bajja okufuna selfie nga baagala kuga nti bali mu nkyukakyuka naye nga bali ku ssente. Ekyo nkibategeeza mukitegeere bulungi. Abasatu bali ku perole ya Tamonge kuba buli candidate yenna. Ngenda kusaba gwe candidate wa national platform yenna we yawereddwa kaadi. Mwewale mainstream media za NRM omuli BBS omuli CBS omuli Natasha Broadcasting Service omuli Spark TV okuli Bukedde ne New Vision muzeewale. Abe bumuna agende mu munamanya bakusettinga ekibuuzo to embarrass you nga gwe tomanyi. Ekyo nkibage mu kyegenzi muli mu setup nenga bategeza avuka bali ku perolo kuba ba candidate ba national platform boda bewadde kadi nga ba state agent babamye kadi kyekye kibasasuze sawa zino tebalina mirimu. Tosobola kunga nti wawerera omwana n'afuna degree nga yo mulimu gwe YouTuber. What is your occupation bwa YouTuber? Bonna basatu bombi basatu bonna balina degree. Obabuuza omulimu gwe bakola microphone recording upload on YouTube je mirimu gyabwe. Ne babuuze ani abamme emirimu obutabana mirimu tebajja kikunyonyola. So awutuvuddewo bwe tumala okuvaawo katugende ku security alert zigenda kubeera nyingi ne information endala egenda kufolowinga. Njala bategeeza katusokera security alert tuzitambulemu mugenda zuulira bulungi kasonere president atuuse. Nsaba okutegeeza president okutegeeza Ssentebe Chairman Nyanzi Sentamu yoba kadi y'okukiikirira national platform mu Kawempe ey'Amaserengeta. Njala okutegeeza nti waliwo olukwe Mukulu Fred Sentamu Nyanzi waliwo olukwe nga luno luteekeddwa Daily Drinking General nga yambibwako abantu abali mu Kawempe South okuli omukulu gwe bayita Loy Sembogo oba Sembogga kuliko n'omukyala gwe bayita Madina Nsereko Negative Structures mission kiri balina one ngaye bali baplanize okukwata era ne bakwata Comrade Waiso Mufumira bamuteeka emida nga tebaagala yeesimbewo. Bwe batyo baagala kukwata Chairman Nyanzi bamugatte ku fayiro gye baateekayo edda eya birthday parade bamuteekeyo then bano bakufune kiwedde nga either bajja kuleeta Loy Semboga oba Madina Nsereko ayitewo unopposed nga bafunye nga bamaze okuyitawo kubanga NRM ye bakozesa. So njagadde otegeeza Chairman Nyanzi wonna wooli ne Mr. President mberenga mukimanyi bulungi nnyo nti essaawa yonna Chairman Nyanzi akwatibwa ng'akirimu mulimu Didigi Daily Drinking General mulimu Loy Sembogo mulimu Madina Nsereko saako n'abavuuka baki
n'abavubuka ba ghetto structures abali mu Kawempe mukitegedde bulungi nnyo. Tugenze maaso chairman Nyanzi nkumaliriza ne banno mwegendereze nnyo baagala kulyawo over. Tugenze maaso sekyutalati okubiri. Kijambia Christopher Damolira era nga akolagana omukyala oyo gwe mbagambye ku Madina Nsereko. Beba setinze office zonna ezeetolodde ekibiina kya National Platform nga za NRM ne ghetto structures ng'ekigendererwa kyabwe kyakutandika kweyambisa office ezo ebiina by'okutulugunya n'okuwamba abantu muri CMI ne ISO okutandika okubega saako n'okukola effujjo bana baleetagidde okukola era nga bakola ekintu kino nga bayita mu Christopher Damolira Madina Nsereko office zonna eziteekeddwawo okwetola ekibiina kya National Platform omukyalo yazirimu nga bazoganizinze ne ghetto structures nga jjukira omukyalo ono era NRM yamuyambisa nnyo mu kawulo k'abavubuka akawedde ng'akolagana ghetto structures bagenda ku polling station zonna nga babadira form nga bakuba abaana ne bajjako obuwanguzi bwabwe ne babawa NRM yoyo omukyalo gwe bategeeza gwe bayita Madina Nsereko gwe mulimu gwali mu kukola saako ne ghetto structures zonna so mbategeeza ekibiina kya National Platform nti omukyalo during youth elections eziwedde y'omuntu eyalidinga ebinja byonna ebyabayaayo kuba n'okutulugunya abalonzi bonna ba National Platform okwetola Kampala era ne yeewaana era yali mu kibiina ky'ogola okukwata chairman Nyanzi kati mulye bulungi nnyo. Omwezi oguwedde eno sekyutalati yakusatu omwezi oguwedde najja ne mbategeeza nti Christopher Damolira CMI ISO ne police bagenda mu makomera nga bagenda mu makomera agasinga obungi ne bajja ba notorious high profile criminals okwetola eggwanga lyonna n'abalina basembolinga ku kitebe kya police enaggulu lwa mission ey'okutandika obinja bwabayeekera saako ne mission ey'okutemaatema ebijambiya mu Buganda mu Busoga ne mu West Nile. Wabula ekisinga okunkwasa ennaku nafuluma information eno abantu tebagiwa nnyo makulu naye mission eri mu kutambula mpola we twogerera mu Wakiso district mu Gombola y'Ensangi sofa ebijambiya bakatta abantu abasukka mu 11 ne tele radio rebuke dino zageze kuzako kitekayo tele radio tele TV tele muntu yenna akyogerako mu Nsangi sofa bakatta abantu abasukka mu 11 ne boogerako abantu nga bana nga bakikola bebe bijambiya mu Gombola y'Ensangi yonna nga bwetambula nga guno omulimu gukolerwa ghetto structures polisi yennyini ekimanyiko Christopher Damolira akimanyiko ninga kino ekintu kigenda mu maaso nga baagala kuterrorizing abantu bateekewo insecurity. Omanyinze byange mbyogera kati ng'omusizi Agulesiyani nkuwa information n'enkuwerako n'obujulizi. Iyo mtawo mmanyi yalinga kujanja bambi baabo bekalakasa ya obudde tulina butono nnyo njagadde bba obujulizi obwo okubalaga nti ebikolobero ebigenda mu maaso mu Uganda tebabyogerako naye ng'atuufu abantu batumaze bibagamba ebijambiya bigenda mu maaso naye kati bikyasinza kubeera Nsangi awo tuvuddewo tugenze mu maaso. Mr. President Kyagulanyi Ssentamu nsaba ompulirize bulungi nnyo eno security alert egenda wuwo. Mr. President nsaba ompulirize bulungi nnyo eno security alert egenda wuwo. Waliwo kye tuyita premeditated statement omuntu gy'akola nga tavudde mu bbanga gikola already ebeera mu pipeline nti bagenda gitegeka. Waliwo akatambudde ku social media ng'omuvubuka omu ku ba state agent yeebisse omumwa n'akalivu n'ennyindo ng'ataddeko enkofowiira nga agamba nti agenda kuba Kyagulanyi amasasi
agamuttirawo aleme kuddamu kutawaanya muzeeyi we. Eyo bagiyita premeditated statement, omuntu akola statement ku kintu ekiri mu pipeline. Mr. President, mpuliriza bulungi nnyo ku zino security alert zengenda okuwa akatambi kaakano. Ngenda kukuba Bobi Wine amasasi agagenda kumujja mu bulamu bw'ensi. Saagala bintu bisumbuwa muzeeyi. Muzeeyi akolidde abantu olese emirembe. Kati akatambi ako kambasomese mulwale muyige nti state bwe begenda okukozesa omuntu ali professional ebiseera bisinga ngali professional nga tali muguno musayi gwabwe gwa kawo mentality bakipinga low profile. Ne state bwe ekozesa omuntu nga ali aganaga bwongo butono nnyo asobola okuvayo neyeerabisa before obanga bamuwadde mission bamuteekamu n'amaanyi agenda akikole kati n'akwata essimu. Kati ono mugwagwa takimanyi nti bwe yarecording video eyo. Video nyangu yako tracinga nga bayise mu biyumba bekalimagezi mumanyi we yagikoledde yani iba addressinga ne wali basobola okukwata. Kati yafulumiza statement ti agenda kuba Kyagulanyi amasasi agamuttirawo mbwakooyo okutawaanya muzeeyi waabwe. So kati ekintu ekyo eyabadde message nga bagisindise okusindisinzira ku kyengendo bagamba wano. Mr. President Kyagulanyi Center buwuliriza bulungi nnyo. Mubadde mulaba abacomrade abali mu diaspora abali Uganda nga bagamba nti ekiri e Masaka kitokota si kisandikire. Gye wavaako n'amyuka adumira poliisi e Masaka omukyalo gwe mwalaba ng'akubira Honorable Animal campaign ne batamuvunaana omukyala gwe mwalaba oyo mukyala Asimeya Mahoro naye mukyala Munyarwanda olwakuba ennyinda ayinanga ziringanga entebe y'eggaali. Kyesimanyi nti oba naye yali mu ttiimu Mujomba ebikulwa sikaati buli asanze. Kati ekiri e Masaka ba DPC, ba RPC, ba RCC, ISO, CMY ne police bagenda maaso n'okuwamba buli mwana yenna ow'enkyukakyuka mu Greater Masaka. Ntegezeddwako nti amakomera g'e Masaka gajjudde abaana ab'enkyukakyuka abatayinaako fayiro. Ku biragiro bya mukulu Mathias Mpuugamaana, Abedi Bwanika, Juliet Kakande n'abalala. Nenge biragiro byonna bisinzira ku maanyi DDG ge yawa nti Masaka erina okubeera ng'eri free etaliimu noopu n'abawagizi baayo. Nkidda Mr. President. Omukulu Mpuugamaana, Abedi Bwanika, Juliet Kakande nga bakolagana ne DPC, RPC, RCC, ISO, CMY bano bagenda maaso kwata abawagizi abakulembeze ba National Platform bonna okwetoolatola ebimangiro bya Masaka era nga bagamba balina okweddiza Masaka buli ngoli yonna esoboka. Kati mukulu President sebo nkutegeeza bw'obeera campaign trail gy'ogenda otandika kenkya yogera ku nsonga eno ekiwamba abantu ekiri mu Masaka nga kikulembeddwamu abeeyita aba opposition e Masaka nga bakulembeddwamu Mpuuga ne banne bagenda bakwata abaana bangi nnyo mu makomera nga tebaliko fayiro naye nga basinga obungi baana ba National Platform abakwata. Security alert esooka. Security alert ey'okubiri enkulu ennyo akabinja ke kamu nga bwe nkasomye Mr. President. Nga bakolagana kati n'aduumira poliisi n'aduumira balakisi y'e Masaka. Eno y'enteekateeka gye balina. Bagamba okulya n'obutanyagwa Kyagulanyi walinyira ekigere mu Masaka ayinza obutadda we magere. Mumpulirize bulungi nnyo. Akabinja ke kamu balina enteekateeka etta Robert Kyagulanyi Ssentamu eke Bobi Wine olunaku lwanagenda okukuba campaign e Masaka. Bateeseteese ebibinja by'abavubuka aba ghetto structures saako n'ebibinja byemanyi bulungi nnyo ebizibya emisango bye baateeka mu kkomera ennaku 2 ne bamaana babita. Temwebuuza lwaki muntu yakola omusango gwa mada ayi ne bamuta mu nnaku 2 kubanga alina mission gye balina okukola ne yali mukama we mu kusookera ddala gwe yeeyungako mwe temwategeera mwenna lwaki baamuta mukozesa obwongo. Mwe temwategeera lwaki baata criminal high criminal ne bamutako mu murder case temwategeera. Kati yeeyo mission. Kati wulira bulungi Mr. President.
Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu ekibinja kyenjogeddeko wali waggulu ssebo nga kikolagana amagye ne poliisi ne Ssemulaba na PCC balina enteekateeka ekkuba amasasi e Masaka okuttirayo bagenda kikola batya nga muli mu campaign e Masaka wa muli mu campaign trail etambula okuyingira Masaka mujjukira akabinja nga president agenda mu bitundu by'e Nakaseke owaava abavubuka abali mu t-shirt za NRM bakasuka amanya ne gakuba abaana baffe mu trail gy'embeera gye bagenda okukola bagenda sindika abayaayi baabwe batinkula olutalo ku campaign trail ya president then mukavuvungana mbu poliisi ekuba amasasi kuveeko essasi eri kuba Kyagulanyi mujje mu budde poliisi yewandiike nti essasi lyamukubye mu butanwa si kye kyabadde ekigendererwa kya poliisi badde bagezaako nnyo kutaawula lutalo lwagudde wakati w'abawagizi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu b'omu Masaka naye nga nabo bagenda kuba bambadde engoye za national platform mpuliriza bulungi Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu AK Bobby Wine I'm here to inform you that there is a well-planned assassination move in Masaka, which is organized the so-called opposition political figures, including Mathasi Mpuga Nsamba, Abedi Bwanika, Juliet Kakande, with the help of DPC, Masaka, RPC, RCC, Internal Security Organization, and the CMY, as it is right now that the police is carrying out illegal operations of arresting and kidnaps all NUP supporters across Masaka region. As we speak right now, the same group, they have set up a plan of assassinating you while you're on your campaign train in Masaka. They have set up a group of hooligans who will be dressing in NUP attires. They will get into battle between your security team or the people whom you move with during your campaign tour. They will attack them. Then in that scuffle, police will shoot bullets you shoot bullets to dispatch the people, but unfortunately, there will be a one sniper who will be targeting you. In the process, the police will report that in the process, there was a spray bullet which hits you. That will be the story and what the police will come out to say in the public. So, njagadde nse kitegere bulungi nnyo teri kwebuzaabuza eyo mission gyeri bulungi nnyo bagitegese e Masaka. Bagitegese bulungi nnyo. Nkolopa mu Luganda ne nkolopa ne mu Luzungu ense etegeere we bajja kasalayo. Kitegedde bulungi nnyo. Yensonga lwaki Mpuuga maana yavudde naga nti ebya tabitegeere ebya protest vote bimanyi kubanga balina ki balina enteekateeka bo gye bakola ki gye bategese. So bajja ddiita straight bullet mbusosi lya babadde bagobagana aba n'abantu abadde mu kacyankana awo okuvaako essasi lirimu kuba butanwa iyo program gye bategese mukitegedde bulungi nnyo. Kati mumpulirize bulungi nnyo bagenda kukozesa gurupu zembagambye already yeziri naye mu nkola eyo nga bwe tugenda mu kalulu kano naye nga mulina okwegendereza nnyo ebigambo ebyogero bannabyabufuzi. Omukyalo ono akiikirira Lwengo Sisse Namujju yakoze statement yeno yulize bulungi nnyo. Kutingana naye nga tubikomeza omwenale alikwalewo likuliza byanyalombiso oweza gundi wange guli mukwano mwenabona bali wano nzeteri muntu mukwano wange mupala mwenaze okusinga namutaawo ng'omuntu mukwano wange esagala kekayo esaawa zino ndigwenaleero
bali babiri. Kwata statement yoli boy abadde yesibye akakokolo. Okwata statement yono. Ulida bulungi nnyo. Ila masaka bajisako linze. Wita masaka kuleta nuwero kutingana nenga tubikoleza omwena ali. Right. Oza ansa mojifunye ekwatagana nekyemba gambye. Aho tuvudde oyo nja muddira naje tulage nja muddira nkyali wano ku briefinga bintu bigenda maaso. Aho tuvuddewo. Right. Mr. President again nsaba ompulirizeeko bulungi nnyo. Oluvannyuma lw'omuggundu laavu ey'omujjirano okwagala okutasalako abantu ko bakulaze okufa mu Buganda gy'obadde watiisiza Nyanda Yosoferi n'atuuka n'okuba nti ayinza okuba nti yeesalira obwayi mu ngoye nga yeebuuza what went wrong. Why people are hating me right now, mostly Baganda and Basoga? What did Kyagulanyi give to these people? Kati kyebagenda okukola kyekino. Omanyi barabasajja ba mentality tebakola kintu nga tebamaze kimala kikolako research omutonotono. Mr. President impuliza bulungi ssebo. Mu nkola eyaffe eyaba intelligence officer tukunganya information nyingi zo kunganya information ya 40 feet. Nene tujjamu information etugasa nga tejja wadde ku lupapula nga gye twagala. Tuyinza okunganya information ng'ejjusa 40 feet wabula nga gye twagalamu information tejjadde ku lupapula ku 40 feet information giba tuvunyemu. Kati nsaba ompulirizeeko ne tiimu yo. Mr. President, abantu bangi bagenze mu State House Museveni n'abawa ssente naye ekiddako yeba enkomerero yaabwe. Abantu bangi bagenze mu State House ne bakimayo ssente wabula ssente ezo zibeera contaminated with poison bwakuba bo tebakimanyi. Kyovula nti bajja bagamba give them, that is paper, give them paper, n'abawa ssente. Ne ssente zino zibeera contaminated with the poison. Kyovula bangi Museveni gwe yali asse yali amuwaddeko ssente enkalu mu bibaasa. Bw'aba tazijje ku Okwero House azijja mu State House mwennyini kubanga yagamba give them money because that is paper. Nenga akimanyi kigenda okuddako togenda kusukkawo ssente enkyafu ziriko obutwa. Kati Mr. President mpuliriza bulungi nnyo. Mu kwagala okungi abantu ko bakulaze buli wobadde olaga ne bakuwayo akasente ng'oli musanyufu wattu n'okakwata. Nsabiddwa nkugambe weesonyiwa ekintu kye bayita okukwata ssente mu campaign trails ogendamu. Either munnamawulire atuula waggulu oba omuntu omulala yenna ku security team yo yabeeraho akwata ssente ezo. President tuddamu ku receivinga ssente. 1. Bataddewo team egenda okubanga eva mu bantu ng'eyambadde ng'endalaavu ng'eya Nuupu ako kwanga okizike ako kwanga omutwalo naye nga ssente ziriko ki ziriko akatwa. Team bagisetinze kuba bategedde that is their soft target gwe basobola okufunira. Mr. President impuliriza. Mr. President mpuliriza. Badde ne bagamba babadde ne banalizinga video zo zonna gy'obadde ogenda ng'okwata ssere bagamba okke tusobola omufunira abantu mu w'obutwa. Basetinzewo ttiimu nga bagenda giwa ssente ng'era ejja kuyaayaananga abaffe oligino kye badde bakola. Akusimba ezziko oba akusimba ekya kyenvu akusimba ekya kiragala naye nga kiriko obutwa. Bw'omanyi nti okwata ssente bakuwe ssente kinava mu ssente zijja kufuuka akasente. Mr. President kusaba funa akasero ng'obadde nako oli bw'aleeta ssente muterewo akasero lwakiri azisuulemu alabe nti ozirisiivinzi naye nga tozikutte mu ngalo. Kino nkisabusabisebo. Nkusaba funire akasero baka bucket nga katono oli bw'aleeta omukono kuwa ssente oteekewo akasero aziteekemu oziteeke. Nkusaba ssebo muganda wange tukwetaaga nnyo n'okusinga bw'olowooza.
kino bakiteesezzaako mu High Command ne mu State House nti balabye weak point yo nti over kufocus abantu bakuwase n'ozikuwaata which is very dangerous. Abazikuwa muto maikate wale balabidde olupolo nti basobola okuwa abantu babwe ssente ne bazikuwa n'ozikuwaata ojja kuba okuttentaanaayo. Mr. President sabo mpulirize bulungi nnyo ekintu ekyo funa akasero oba funa omuntu yenna agenda okukwata ssente ezo. Namwe bannayuganda mwenna ng'oyagala okuwa President ssente nkwegayiridde tetuwa mulabe ekisanyu kubanga bajja kikozesa okutemula omukulembeze waffe ekintu ekyo mwolina omukwano mungi ne Museveni agenda kikozesa. So Mr. President onawo olingenda kukusaba ekintu kya ssente kyewale. Kyekibibala ne bakuwa bibyo mayishu wadde tosobola bilya nakyo nkitegeera bulungi nnyo. N'ekintu kyonna ekirimu okuwa ekintu mu campaign tule ng'otambula blaza wa mukoddomi wange President wange ekintu ekyo kyewale muganda wange waliwo kye babala bakikubalidde kino nkikugambye osobola obutampuliriza birala byonna n'ekino nkugambye bagamba nti olw'okubafuwa tugaba ssente bazitwala abasiru nga bazituwadde buwisende naye nga tumanyi babakimye ssente tuzibawa ebipapula naye ebipapula bigenda bakolako ne bafuwanga bulijjo. Eyasembayo bino zaako yali mufuti w'ekibuli gwe baziika emyezi mitono nnyo emabega baamuwa ebipapula ti sinnaagenda n'abatali mu ggulu yasinkana Allah. So ye ensonga gye bagambye nti bagenda gikolako zo ssente bagenda kufuna abantu baabwe abasobola okuwa ssente mu ngola eyo nga ssente ziri contaminated bakole kye baagala. Ekyo kitegere Mr. President. Alright, bw'omaze okitegeera okitegedde bulungi ekintu ekyo omaze okitegeera nga nkikugambye kansubire nti okifunye bulungi nnyo era okitegedde. Olunaku lw'opulaning ogenda ejjinja okuddayo kuba kampeyini waliwo ttiimu y'abantu egezaako nnyo okutambula nga badi kampeyini nga ggwe obutadda mu jjinja era nga bakolagana ne state ekulembeddwa omukyala bamuyita Manjeri kye bakutikka ng'akolagana ne ba state agent abalala bano be bali mu nteekateeka ekolagana ebitongole by'okwedda okulemesa okudda ejjinja okubayo olukiiko. So Mr. President omukyala oyo Manjeri kye bakutikka ejjinja city mwene MP ne banne be bali mu nteekateeka egenda eyogera ebigambo ebyo nti tebakulaba ng'osazeeko ogenza ejjinja sobeera ng'okimanyi bulungi nnyo mu nkola eyo be bagi mu kukola ekintu ekyo n'abala bangi nnyo abali mu nkola eyo kansubire nti nakyo okifunye bulungi nnyo awo tuvuddewo. Bwe tumala okuvaawo nakola video ku lunaku olw'okutaano ekyaliyo mugende mugirabe mujja gyetegereza mujja kumanya biki ebirimu bye twabagamba okukola na buli kimu. Kati bwe mmala security alert ezo zonna tugenda kuddaano butereevu buli omu awulire bulungi nnyo. Ekyatuleeta mu struggle muno si kusiika binyeebwa n'abantu abali mu struggle tebajja kusiika binyeebwa wabula mulimu abajja ofuna ebyabwe benjagala muteekonyesira. Lwaki? Mu bwebufuzi bye mbadde temumanyi Museveni yali yazimba opposition ye ng'eno eyemu abasajja beyita abategeera ba elite naye abasajja bano basinga obungi bagamba baasoma naye okusoma ko kuyamba bo nga bo. Wenjagala mutegeere lwaki bano abantu babadde ku mission bwenjagala ekikunyonyola lwaki kitegeere. Ebintu bibiri byanjawulo njagala bitegeere. Waliwo kye tuyita occupation oba job kye bayita omulimu bakubuuza what is your occupation nti okola mulimu ki oba what is your job okola mulimu ki. Teri muntu mu nsi yonna
eyasoma atayina mulimu gwakola okujja nga gwakobola ba elite bonna bali mu kabolo tufuna kadi ba lawyer bayina chambers siwe kiri ndiye waliwo ogenda mu parliament si mulimu ebera service buweereza ompulya bulungi nnyo member parliament yenna okubeera mu parliament si mulimu ebera service aba agenze kuweereza service ng'alina abantu amusindise so si mulimu weebuuze lwaki ba elite okuba makadi kibaluma nnyo okusinga occupationism emirimu gyabwe giri professional obadde tonnakyebuuzaako nnyo yensonga lwaki bukyanga parliament ya Uganda etandikawo abantu bavaamu ne bayingira ne bagenda ku byabwe lwaki currently abeeyita ba elite balumwa nnyo obutabeera mu parliament ng'ate it's a service. They are there to serve their term. After their term, they leave that parliament for others. Weebuuze lwaki ba elite balumwa nnyo okusinga emirimu gyabwe egy'obuntu gye bandibadde bakola kubanga guli baagufuula mulimu n'okusinga gye baasomerera. Oba ontegedde guli mulimu baagufuula mulimu n'okusinga gye baasomerera. Kya bulijjo bagoba ku mulimu gubadde teweetegese bambyoka aba n'oga kati ngenda kukola otya okunoonya amulimu. Ne lwaki abasajja bano ba elite bakaaba nnyo okuba makadi kye kino kye nkugambye. 1. Member parliament bw'abeera member parliament sente zaafuna abanga omuntu gwe bavuze okuva e Kampala okutuuka e Masaka ntasasudde ali n'ekikumi n'omuvuga ne bamuzza nga talina kyataddemu talina kyayogedde jasirezi yainvestinze sente mu obululu kye kyokka ebisigadde byonna atula mutuuzi kuva we kudda mu parliament kuva mu parliament kudda we kulya masaali mu Kampala kyekyo kyokka kye bakolawo. Kati bamaze okitegeera abasajja abo tebali mu kujjako mu 7 si bankyukakyuka guli baagufuula mu business bali ku mission ensonga baaki bakaaba. Bwe mmala okitegeera ekintu ekyo kati wano wenjagala muteeke focus ku kukyusa eggwanga nga muyita mu kulembeze w'eggwanga so si bannabyabufuzi. Munnabyabufuzi asobola okukyuka essaawa yonna okusinziira ku high bidder omuntu asinze okuteekawo ssente ku mmeeza. Okategedde a politician can change any time according to the higher bidder who is present at that particular time or that particular moment. Munnabyabufuzi asobola okukyuka okusinziira ku muntu abamuwadde ssente zisinga ku ezo baba muwadde z'ayagala. Ompulya bulungi nti yes. Kati kyekitta bano abantu ngenda kuwa live example. Golooza lwaki ba revolutionalist omuli Honorable Zaake Francis bwe tebaamu ku kwagala mujjemu ne Sebaana. Nkuwa live example. Olooza lwaki Honorable Zaake Francis baamu ku kwagala muttamu omwana kubanga yali ku revolution. Njagala ombuulire at one point bebamye kadi abali mu kwasama ani gwe bali basibyeko kumala ewiiki. Tadde mu opposition. Golooza lwaki Joel Ssenyonyi akoze reports ez'enjawulo kakiiko kakosase ne bazirwana ne baziremesa akaaba butafuna kadi ekisanya nga kiweddeko njagala akulaga report gye yakola yakosase oyo Segona akali ebyoya njagala ndaga report ya Mpuuga gye yakola nga lupu njagala ndetera report ya Segona ya Mpuuga gye yakola nga lupu agikutere ku mmeeza. Lwaki bano omulimu gwabwe
gubadde gwako defendinga nga bakolera mu 7 ebintu bibagala yensonga lwaki ekibina bwe kyawandika tugobe Abedi Bwanika ku kakiiko ka commission Anita Mongi agamba be ekibina bwe kyawandika mugobe Joyce Bagabe Manga ku kakiiko bagamba be yensonga lwaki baga nti Mpuuga agomba kuba commissioner Anita Mongi agamba be yensonga lwaki bwe yafuna sente zitabanga mu rekodi ya Uganda eza gratuity Anita Mongi ne baloya bagamba be kubanga abantu babakuumira bintu byabwe mu parliamenti okitegedde bulungi ekintu ekyo kati yensonga lwaki buli gwe bakuba mu Nuupu ng'abadde ensolima aba ena basinga okuluma obujiji soka webuuzo wa NRM ebiri mu Nuupu bimulumako bitya ne bakuba omusajja lwaki mwamumye kadi kale tobaguli mu NRM kadi ya Nuupu lwaki ekuluma kubanga mu politrick bano ba agenti baba yino okufuna ba defender aba yino ba defendinga nga bakulaga nti yogo mugobyo bwatabira w'ekibiina kigwa kati mwabatalina common sense nga mugamba oyo tebamugoba ekibiina kigenda kugwa oyo abadde asinga okutegeera ekibiina kijja kugwa bulijjo temusobola kumanya logic eri mu kintu ekyo kitula politrick NRM agents ba defending nnyo ba agent bwera buli loloba ngo NRM defending omuntu ali mu Nuupu toddamu kubuuza akolera ani buli loloba wa NRM ku TV nga defending omuntu ali mu Nuupu tobuuza akolera ani oyo abeera agent waabwe baba mu defendinga Nozo kitegedde olwa bire bijjala bitegere bulungi nnyo nga biva ku mutobo gwa bwongo bwa mo kitegedde bulungi nnyo okitegedde bulungi nnyo kubanga ba protecting abantu baabwe abakolera emirimu gyabwe they are protecting their gains abantu abo gobe bamanye okuli unmirikable dog mbwateka mu wentebe oyo Abedi Bwanika babiri Masegona akali ebyoya basatu Mpuuga Mathias bana Juliet Kakande batano ne ka grupu kaabwe be bali leading wingers abali n'okumenya mu Nuupu bagiwe yonna owokuba president ya standing ku magulu ge Kizza Besigye kyataakole ekyamulema ne bayiwa FDC nga atunula kubanga ba elite bonna Museveni yabagula be yali ya planting amaze okukizimba n'abagula Kyagulanyi n'agamba ngenda bago omukwomu ekiba kibe ekibayita solid mind kyekyalema ebibiina byonna ne mu DP kyekyalema ne bagiwa yonna kubanga tewaliwo force egamba nti ekimala tukimala nze mutegedde katebayo muvubuka n'omu simanyi YouTuber radio presenter TV presenter asomesa Nuupu ekyokukola asomesa abakulembeze ba Nuupu ekyokukola mugambe the simple mathematics is Nuupu has been there in political arena for 4 or 5 years now. Let them differentiate between Nuupu and the other political parties, including NRM, which has stayed in power for 40 years. Ompulya bulungi nnyo, so mutegedde bintu bino. Mubitegedde bulungi nnyo. Kati ye Kyagulanyi najja n'ayerula abantu be bonna abantu ba NRM n'abateeka ebbali. Mwezi wa mukyali 2-3 bana bwe bati. Naye abasinga obungi akoze eki abeerudde. Kyova bagamba nti abo mugoboye ekibiina kiba kigudde kyagwa. Bagoba Mpuuga nga tulina ekibiina kyani? No, nze natandika okuba Mpuuga nga tuli kamooca. Ne tujje Kavule ne mukuba n'afuluma. Nuupu tegenze yiga nga negula ekitebe. Tegenze Mbala negula ekitebe nezimba ekitebe. Bagobye Sseggona Nuupu tetambula.
Bagobye Juliet Kakande, Bagoba Juliet Kakande, Banibana, Inoputambula, Etambula, just Bakutera Kanga Bana, Tiomogo Basmayo good day, no, over to good day. Kio Bakutisa Butisa. Much take it the Burunji. I want Yaga do Bavako, Babategeza Burunji, tell a common to Yenabatisa. Out of the door. Kati omwami ono yayogedde bw'ati. Tukyali ku Sseggona akali ebyo yayogedde bw'ati. Andikafulumye ennaku ezo ng'ayimbidde n'ensibambi ne Profesa Nsibambi. Naye mukubeemu akafaananyi nga Nsibambi azuukidde, Mayanja azuukidde, Samson Kiseka azuukidde, Samu Njuba azuukidde, Samu Ssebagereka azuukidde, Abe Kafumbe Mukasa azuukidde. Nebasanga ng'omubaka w'e Busiro yetyetye bano benda batyetye lwakiri moja mubagamba mutya si ebyo ebikwatisa emizimu emigono egitukuba ab'Oluganda njagala naawe olonda omuntu nga bw'omwanjula akubeesa ekitiibwa. Abali ku social media abantu be Busiro East mumpulirize. Mungambire Sseggona akali ebyoya. Ben Kiwanuka, Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere, Alhaji Nassan Ntege Ssebaggala, n'abalala singa bakomawo ne babuuza DP yalagawa mugenda baddamu ki. Singa Ben Kiwanuka, Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere, John Sebana Kizito, n'abalala singa bakomawo bagenda babuuza abayi DP mwagiteekawa mukimbuulize Sseggona akali ebyoya. Ekyo nga mumaze kimumbuuliza mumumbuulize owaaye osobola otambula ng'Omuganda n'otubuulira jjajjawo waali mu Buganda era ova waggwani kuba yatugamba ddaye mulundi ompuya bulungi nnyo. Kati omwami bw'aba ayogera yeerabira. Lwaki beerabira nnyo? Abalonzi bayogereramu kyeyerabidde ate kino tebajja kitegeera kakibagamba olwaleero. Abalonzi bayogereramu kuliko abatagenda ku lubaawo nga bafaanana ne Gwavuma, kuliko abaasoma nga tebalina mirimu bafaanagana ne Gwavuma. Kati ye alowooza nti ayogerera mba eriti abaalevozize eyakola nsobi ebitundu 9 ku buli 10 mu constituency zonna mu Uganda abantu abakuba akalulu tebaasoma. Kati ate bwe bafunayo omuntu alina endowooza eyaabwe n'embeera ezaabwe oyo olowooza agenda funa akalulu. Kino kakikugambe Sseggona akali ebyoya. Mathias Walukagga ayinza obutakuddamu wadde n'ekintu n'eki. Wabula agenda kukubisa mpisa okwawula Omuganda omutuufu yaani ne ku Sserwajja okwota. Tolaba nti ayimba yakuba kampuni y'ebizigo n'agisuula. Tagenda kuddamu wadde okukubira akayimba wadde okwogera ekintu kyonna mu constituency. Agenda kuleka weererejje. Buli statement gy'okola eyamba gw'ovuma. Ekigambo kya omuyimbi gwe bayita Vincent Segawa yayimba n'agamba nti twawulewo atoola n'oyo obw'obwongo obutatoola. Yakozibwa atya Katonda nti balemeddwa okwekolera bali ku budde baba obwonoona. Kati nawe oli ku budde bw'obwonoona. Lubega Sseggona namwe bampuuga bwe mba mutegera musobola otwawulira wakati musobola otulaga enjawulo wakati w'enswera ensajja n'enkazi. Hati muli ba elite mwasoma. Musobola otwawulira wakati w'enswera ensajja n'enkazi. Then tuleke mutege ndi mwasoma nnyo musobola okwawula ebintu bino. Bw'oba tolina ssayansi ayawula nswera nkazi na nsajja mukulu mutuuzeeko wansi emitwe gyammwe.
wasoma mateeka amateeka gasoma bakumpanya wasoma mateeka amateeka gasoma bakumpanya liars amateeka gasomwa bakumpanya atali mukumpanya atasoma mateeka lwaki lawyer bamukugamba nti lawyer naye is a liar lwaki omuwa omusango akuwolereze ng'oyina akuvunaana n'ava ku biragiro bamuwadde n'agenda ate n'akolagana n'oli akuwawabidde oba akuvunaana ne bassa ekyama era n'abanga alya ku nju yezi bbiri bamanyi n'okukuleka mu musango oyo gwe bayita lawyer ova ku muntu ajja omusango gwa mmada n'agufuula omuntu yasse omuntu talina musango those are liars so njala bagamba ekigambo kimu teri munnamateeka asoma mateeka nga si mukumpanya yensonga lwaki bw'ogobera emisango gyonna mu kooti buli oyo aliko likodi y'okulya ssente za kiraya nti obutatuusa mirimu gye na buli kimu nga bakipinga onyo batiisatiisa olw'amateeka kubanga these are liars teri asoma mateeka nga si mukumpanya ekyo kinoonyerezeeko teri asoma mateeka nga si mukumpanya these are liars ng'omuntu w'otuukira okwefuula kiraya nti wo eyakuwadde omu yensonga lwaki tebaagala kuva mu paliamenti kubanga kyembaliza bwe tekyali asobola bwa misango agamba nti is a professional lawyer ojja otya ku standard y'omuntu w'ogamba nti omudiscussingako nga temuli ku level y'emu ojoti gwogamba nti oli elite wasoma amateeka n'otuuka okwedimindinga n'ojja ku level y'omuntu w'ogamba nti teyasoma ne wejja waggulu gy'obadde oli gye badde bakulabira n'ojja ku level y'omuntu w'ogamba teyasoma ng'omudiscussingako ye tannakwogerako wadde single day. So all lawyers are a bunch of liars. They just treat or twist words and laws to get what they want. Kati, okulaga ekyo nti kituufu. Emyaka 15 gwoyita nti teyasoma akuleesa okukola community work nkulaga kati level kwotuusa gwoyita nti teyasoma akuleesa okukola community work. Let me hope that you invited your fellow elites in this community work. Banyabula basebo gwagamba teyasoma amulese ku ground atandise n'okukola community work after 15 years. Kulira nakasozi zemeda segona lwego mwaka wamwe owensongera mutuze munambo akavideo kano nkakoze okubayita okujja okwetaba mu mukolo gwa bulungi bwansi mu tawuni yaffe Nakasozi ka 18 omwezi guno ogw'ekumi tuyonje ekibuga kyaffe ate tukuuma obuyonjo tusobole okusigala nga tuli balamu tukuuma obuyonjo tusobole okusigala nga tuli ba mutindo era ab'omulembe mbakoola mujje ku makya era nange nja kubaayo. Kibayita omuntu okukuba nga takutteeko nakubisa empisa nga tokkutteeko kansule nti bw'oyise ba eriti bagenda okulongoosa omusajja kuba takutteeko kati ogenze ku community service ogenze ku community service for 15 years obadde ng'obayiseko zitundula simanyi zi V8 ng'obakuba enfuufu. Nakasozi wogenda okulongoosa awaliwo jjajja wange Matutu yomu ku balandi odi abasinga ettaka we Nakasozi budde wogenda okulongoosa
waliwo jajjange matutu ate bw'oleeta akajanja kasumagi tuyinza n'okuseetinga emigo ne bakuba emigo mu olubuto olukulinga entumo yakasasiro nze nkubuulira awo nakasozi bulwo jajjange bayita matutu mugenzi matutu tusobola okusera bakuba emigo mu akabuto akakulinga entumo yakasasiro omuntu gw'ogamba nti teyasoma akulese ku levu eya community service tannakukwatako gw'oli mu kwererejja mujja tegeera mujja kudda mu levu mwabeeyita balandi friend nze nga nina PhD mu mateeka nga banyima kadi nga nzija ntandika okwogera ebigambo ebira PhD mu mateeka nga nina law chamber yange kiba kitegeeza nti I earn more money in my law chamber than that parliament. Calculate for 15 years oba tokwata nkuwadde kujja wadde okulongoosa omwala mugumuli mu constituency kati calculate ndeka nokola enguudo mu Nakasozi buddo ojja ziwulira awo tuvuddewo oyo sigenda mubaddiramu oyo muvuddeko in fact katugende ku mulala waliwo ka video kemwalabye nendoza ngenda kaddira kansoke tugende wano mwenna bwe mbadde nkola ekigulalo gikyaleero mbagaye buli muntu yina alina senior certificate kenda weesimbewo totawana ideas zo ozitwale abantu bakugoberere wato ina favor oba lack following na ideology umuzo omutwe totuwa ideas totuzeetaaga Kyagulanyi kyali mu kkola yakikola dda nkiddamu Kyagulanyi kyali mu kkola yakikola dda lwaki yatandika dda charity organization music gwe yayimba buli message yayimbako gyali mu kkola bwe yabagamba nti abamugoba bakongojja what is taking place right now njagala wandika mu comment Kyagulanyi yayimba n'agamba nti abamugoba bakongojja kiki ekigenda mu maaso essaawa zino abamugoba bonna bakongojja kana akatambika ddakiika nnya ngenda kazanyako eddakiika 3 nga yatandika dda community service katasubira agenda kwesimbawo mwe mutula community service gye mwali mukozeeko kaakano wano njagala mubeere n'essanyu bannange abatuuze b'Ensowe nsanyusa omulundi omulala okubeera wano nasooka okujja wano eryato lyali lifudde empewo ne zituwungula ne zituusa wano nenvaawo buvi byange kuwumulako nensanga abavubuka abamu bewaffe eyo Kamotya abamu bebusaabala kwegala nenkolayo emikwano wano naye kye nasooka okulaba tewaali ttooyi era twayogera ne pasita ne chairmani ne bansaba bemanyi nayo engeri gyenyinza okubayamba nembasuubiza nti njagezaako okukola ekitundu kyensobola naye nze nzeka simala nembasuubiza nti nja kulaba n'emikwano gyange nabo mbalage nti waliyo baganda baffe Yesuwe abeetaaga obuyambi bwaffe ekitundu kyetuba tusobodde okukola twaddamu ne tukomawo ne babi alina ttiimu ye babayita ba Caring Hearts Uganda era twakwatagana nabo netuyamba kuzimba toilet nga tukwatagana n'abakulembeze bakuno naye nga tekimala babe nali mbasuubiza nti ffe tulina bingi naye tusobola okutuuka ku mikwano gyaffe eyo twakwatagana n'emikwano gyaffe abalala babayita Heart for Children oba omutima ogw'abaana nga bakulemberwa mu mukwano gwaffe omukyala bamuyita Kaitesi era twasobodde okuŋŋaanya obuyambi butono bwe tusobola kati obaleetera njagala mumanye ebiseera by'omu maaso ebyammwe be bano abaana be mulaba ekyo tokibuzaabuza mu myaka 5 abaana abasinga wano bagenda kubeera abantu bakulu so kye tubateekamu kyekisobola okukola ki okukyusa embeera yaffe naddala mu kiseera nga tetukyesobola ate nabo okugonza obulamu bwabwe mu kiseera ekyo nga bakuze baleme kutoba nnyo nga ffe bwetukoze eki bwe tutobye ekyo kitegeeza tulina okukuuma obulamu bwabwe omwana bw'akulira mu mbeera nga talabirirwa kimubako nekyo kimukola ku bwongo omwana endabirira gy'omulabirira naddala obuyonjo n'omuyamba n'atalwalwala omwana bw'alwalalwala kimukyankalanya ne ku bwongo kimukyankalanya omubiri kimulemesa kati evidiyo mpanvu yali ku kizinga bakiyita Sowe gere agenza okulya obulamu bwe n'asanga abantu before politics
n'akola kiyakola. Olwaliro kamba abuuse mu likodinga akantu kano. Abatera nnyo okugoberera social media waliwo mu katuni bayita Simpson. Mu katuni bayita Simpson obwo bulimu okubikulirwa okuwa ebintu ebibeerawo mu nsi yonna n'ebigenda okubeera n'okusingira ddala mu ggwanga lya Amerika. Kati Kyagulanyi wadde mu busimpsoni taliimu. Ekituufu ebintu byonna byakola okuva lwe yazaalibwa n'okutuuka olwaliro ebintu bino byamuwandiikibwako. Naye yennyini yazze akola ebintu bino ng'alina waatuuka ne yeebuuza kino kizze kitya era kyampandiikibwako kitya. Kati gwe Sseggona kali ebyoya simanyi Mpuuga simanyi Museveni simanyi Anita Among simanyi ani. There is no way lwe mugenda okuchallenginga wiru ya Katonda ku muntu gwe yawandiikako ebintu ebyo kizibu. Tunuulira lifestyle ye jazaakyuka music gwayimba ebikolwa byakola ebigambo byayogera abantu abamuwako obujulizi abamukkiririzaamu byonna ebintu biringanga ebiri ku script empandiike mu bulamu bwe. Mbagambye mu ddeya balaba Simpson bukatuli buli mu Amerika butera nnyo okulanga ebintu by'okubikkula bigenda okubeerawo. Nono Robert Kyagulanyi Ssentamu wadde tali bukatuli obwo bwe bayita bu Simpson wabula n'omusajja ono ebintu byonna byakola byandibanga Katonda bimuwandiikako nti agenda bikola ate ng'ajja bituukiriza. Ne bw'onoomuteekako ekintu kyonna agenda kuwangula. Ne bw'onoomukola ekintu kyonna agenda kuwangula ate agenda kunyega agenda kusirikirira. Ne movie ze yazanya zonna yali azanya basing on true story ku bintu bigenda maaso mu Uganda. Eyawandika firimu eyo scenes ze yazanya zonna zaali zibesinga ku true story ku lifestyle y'abanda Uganda. Ennyimba zayimba ku luyimba lwayimba lubadde nga message ng'ekwata ku bantu gobadde oziwandiika. Mugende mpola. Oyinza okuzaala omwana n'akuyitirirako. Gwakera ku makya n'ozaala kintu kyo ng'omanyi kintu kiri awo ne kifuuka ekizibu mu nsi. Ne Muzeeyi Ssentamu alina abaana basukka 100. Nkikuddiramu. Muzeeyi Ssentamu alina abaana basukka 100 plus. Wabula ono ali extraordinary. Sikumuwana nti mukoddomi wange, sikumuwana nti president wange, sikumuwana nti muganda munnange oba munnauganda nkiddamu okusinzira ku bintu byakola. Ne ssente ze bamutaddeko bulakameiro propaganda buli kimu nga buli kimu kyekola kyokka alina ekintu ekimutambulirako kimutamanyi ate nga mujja kitegera ku kifuba abakyamuwala n'abamuwalampa. Kankuzeeko mu Bibulia katono. Mu biseera Nabbi Isa abasiramu bamuyita fe tumuyita Yesu Kristo we yazaalibwa ne gye yakulira n'atandika obuweereza bwa kitaawe waaliyo abamanyi mu biseera ebyo nga bangi. Wabula ye ataasomesebwa yafuna okubikkulirwa n'ayita ku bamanyi bonna n'agenda n'afuuka ekyo kye yafuuka. Nkuzza ku Ssaabalwanyi eyali atiibwa Goliath yali akuba ng'alinga ebidongo byanzibwa oba ekyaliyo simanyi oba ng'alinga Silk Invents oba ekyaliyo simanyi nga kasabaga nti Goliath azze buli omuzinga koogende. Wabula ka David nga tekalina na experience mu kulwana kayimirira mu maaso ge ne kakwata envuumuulo ne kateekamu ejjinja ne bakagamba kaana gwo badde otera kaganza ono mujja mmukuba
kamuteeka wansi. Lwaki nkugamba ekintu kino? Okuva mu 1996 oba 86 wabadde wa PhD holders, ba master degree holders, ne ba degree holders, ba lawyers, ba doctor, ba lecturers mu politics wa Uganda. Where are they? Where have they reached? Batusewa. Kubonna ani yali yanganze Nyandi Osoferi namutuusa kweyembera tabangawo. Ani yali afunye following mu history ya Uganda East or West nga ina following ya tabangawo. Kati gwali kativya akutte microphone akuta akasimuko mu kifo ky'okukkiriza nti yakusinza aba yakusinza mukyala muno wakusinga obulungi tomuyita Caroline era okyamegere olinga akabwa akasibe ku ggaali. Olwaki ogenda n'osala nga tokkiriza? Lwaki ogenda n'osaba nga tokkiriza? Mukkirizeeko nti Katonda, God exists, Katonda akkiriza gyali. Kyova olaba nze nina enkola yange. I don't own anybody. No. Kaya baana bange siba owninga. Watch, I don't own anybody. Reason being, nyinza okuba nga ndi kasajja kaavu. Ompulira bulungi nnyo? Gwe n'oba gy'otya n'ofuna omusajja asinga ssente. Lwaki nkulemerako kulemesa chance eyo? Oba nkulina waba nkuleka n'ogenda ye will yo ye wish yo. I don't own anybody. Kubanga nkimanyi mu nsi sina kye owninga, sina kye ntwala. Kubanga na believe nti buli kintu kyonna ekiri mu nsi Katonda kiteeka nga kirina obudde bwakyo. Obudde bwakyagulanyi oba oyagala oba toyagala. Gobogamba nti you own ideology nga tosobola zikosa iwe full. Use your ideology to get numbers to match Robert Kyagulanyi Ssentamu. If you can't use your ideology to get following, zip up. Zip up. Sirika. Ompulidde bulungi nnyo? Mbagambe mu kigwalo gikyaliro bannayuganda basinga obungi okwogera kwabwe kubasingira okukola ebikolwa. Ate bw'alaba omuntu akoze ekintu ng'ali successful afuba nnyo amusike amuze babere ku level y'emu. Ompulira bulungi nnyo? Kati omusajja gwe mulwana ali blessed, alina following, togenda gisazaamu. Gola ne mukazi golaba ovako ojja okukola akaanako ne kagaana okujja okuhaginga. Kitegeeza n'abaana tobayinaako monopoly, tobayinaako live. Ova okukola mukazi wona atakulisa wadde okujjako akava. Kitegeeza tokyalina meaning. Kino nkuwa live example. Oli kuno ogenda okukola n'otuuya n'okoma obwana ne budduka emisinde nga bukutya okukusinkana. Tebusobola dogga nti kulikayo ddadi. Ne mukazi wafuniranga mufere. Naye omusajja n'alinnya emmotoka aveeko kulwa n'eggwanga abale bamugoberera nga bayaaya nabalinga bagudde eddalu. Gwe nga tosobola kuyimiza de taxi n'ekutwalira bwereere. Wadde okulya mu restaurant emmere y'obwereere. Nakino kankibagambe. Oyinza okuba olina ka YouTube channel. This is reality. Oyinza okuba olina ka YouTube channel nga abantu bakufollow balaba video zo. Ekyo tekikufuula nti ensi ekumanyi era olina amakulu oba olina amanyi. No. Abantu banoonya we bawummulizaako birowoozo. Banoonya we bawummulizaako birowoozo. Era kubalaba video zo batono nnyo ayinza n'okukubira essimu naga nti we bali omulimu. Era lolekerawo okuteekawo video ne bakoma okukulaba. Kyova nze mbagamba kola kyolina okukola mu budde bukyali. Bw'ofa eri agenda okikola more than what you have been doing, more than the way how you've been doing it. Use the time you have in the right time, in the right place.
Whenever you lose it, other people will take it from you. Kyagulanyi ali mu time ye ali mu kola ekituufu. Gobanga kyakulemu kola sirika. Fegine mne musiki twali batukola. Eriyo banna mawuli abasoma mawulire mu Uganda nga bakafuru. Where are they? They are nowhere to be seen kuba tebasobola kwogera mazima bagatia. Kuno kulika abaana abasoma eggulire n'alisoma n'akuwa information nga TV tenalisoma. Kulika abaana abakola analysis. Twazirindanga bana bya bufuzi. Twazirindanga ba TV presenters baani. Abaana tebakyabyaga bimanya kubanga abamanyi kyokkola. Muluzinga. Kyovana TV ziruzinze. Radio ziruzinze. Ba journalists bonna badduse. Ba radio presenters bonna badduse kubanga ekintu kikyuseemu. Buli muntu akyenyigiddemu ayagala okukikola ate balina experience mu kyo kati bagenda bafuna experience. Ebyobufuzi Museveni yali batadde abaana babijja batadde ku level ndala. Dulinga mwajjanga ne mwogera oluzungu ate abantu basobola kuvuna oluzungu mu Luganda. Kati abaana bajja ne baluvuna bakunnyonnyola. Kati goba tokyalina mugaso. Bapolisi tebakyalina mugaso. Kyetubagamba nti buli muntu alina time ey'okuyitibwa n'okukola ekintu budde obutuufu. Bwe muba muganya bikola abantu bajja bikola. Parliament ebadde mba professor emyaka 4 baali bakoze ekitewali. Bemuwoza batasoma bagenda kikola. Awo tuvuddewo. Kati omukyalo oyo gwe mwawulidde ng'agamba nti bagenda kutta abantu mu Luweero. Ono yono wano bamuyita Cissy Namujju. Yoyo. Cissy Namujju omukyalo ono okujja mu Parliament yali office messenger n'ebitabo bye tebiwera empapula za Nassalodi. Omukyalo ono yono wano yayogedde bw'ati. Kati kambajjukize mujjukira saga ya sente ezabule mu Parliament nga Ndandita Mwonge mwali ne balaga omukyalo ono nga alimu kugoba asiba okulya sente z'enguzi bwe bakwatana ekisa kya NRM ekya Piero ekirina face ekiringa ey'envubu. Mukitegere ekisa kya NRM waki Mawanda. Saga ya Mawanda mbabbira Ndandita Mwonge nono omukazi Namujju mwe yali ne bannaabwe kati wano nga ali mu kooti. Kati jukira buli ali mu NRM nga alina omusango bamusindika agenda akole treasonous statements kubanga aba alina ekyokusasula aba alina ekyokwogera kati yono wano mu kooti. About 2 weeks ago, President Museveni declared war on corruption, vowing to have those who steal public funds jailed. Following his statement, 5 MPs and 2 others were arrested and charged with corruption-related charges. Those arrested include MPs Cissy Namujju, Yusuf Mutembule, Paul Akamba, Michael Mawanda, among others. However, Namujju's arrest has caused concern in Lwengo, especially after the speaker visited the area over the weekend. The speaker assured locals that Namujju would soon be forgiven and return to be their parliamentary representative. And the president has heard your cries. Where you said that when your child misbehaves, you beat and say go back and do something good. And you're better off having a child, even if she goes and eats something, so long as she brings back home. Days later, the Prime Minister also visited the area, meeting locals at the district headquarters, from where many joined the call, asking for MP Namujju to be forgiven of her charges. We're requesting you to take the matter of Cissy Namujju to the President. He should have leanings when displaying his own. We have responsibility as local leaders, and MPs have their own. When an MP is not around, the other MP bears the burden. President, we want to inform the President that we are his children. We all make mistakes.
But if we are polite, he should also be lenient and forgive not just a person, but people of Rengo. Also joining the call is Buganda Region NRM Chairperson Godfrey Chiwanda Subi, who pleaded her innocence. Ensonga ya Sise Namujju, member of parliament wa wano, era nange nga ssentebe wa As the chairperson of NRM Buganda, I'm also requesting you, Prime Minister, that tomorrow if you meet President during cabinet, tell him as people of Buganda, our sister, if there is something that did not go right, this amnesty. Responding to the call, Prime Minister pledged to pass on the message to the President. The matter is bound to raise concern among those who have been calling on the President to take decisive action against those found to be corrupt. Kati bwakola statement eri tibagenda kutta abantu mu Masaka ne mu Luweero. Eyo message baba gimutumye jukiro mukyalo no wapiwa no B ebitabo bya Munguba bamuwa statement najja n'agikola. Mutegedde kyona gye kiva. Yo mutegedde bulungi Sise Namujju. Kala utuvuddewo. Ba comrade bono bakajala bo baweereza. Mwenna aba national platform. Njala mukwatirireko ko abagala kulemererwa nga mulowooza munoonya ssente wantugenda kukyusa ggwanga si bya kunoonya ssente. Wiiki eno nabalaze abayita bakansala bandopo bagenze ku NRM Secretariat okukimayo ssente oluvannyuma bateekera meeting ne Museveni. Meeting tebasobodde gigendamu. Meeting bwe yalamye okugenda okusinkana Museveni bo akasente. Ate beefudde mbu bo tebannakyuka kugenda mu NRM. Badde banonye certificate zaabwe. Mbuze bagenda okusomera mu misomo eggaluga. Naye ekyabakozesezza kino kuba yutani ng'abagambye teri kasente teri wadde omuno gw'ekikumi okwa ssente mugenda kuyingira NRM. Kati beekyanze mu baakubye enkyukira ng'olwo maze obbalabisa. Jukira nabaza bifaananyi nga balinda okugenda ndoza obudde bawozesanga musabula bagamu neti musobola kulaba Nyandwe. Nyandwe nga mayi bano bonna nkoolimbo tezabala zebikka naga bano tebasobola bo sente zange wadde n'ekikumi. Kati komune njala kutegeeza Museveni tasobola kuwa sente ye n'osigala kyekimu. Ate era sente bw'agikuwa manyiringa ya muyindi ogenda funa ekikuli mu kyotamanyi. Baba no wano wulira bulungi nnyo bwe namaze obbaabya diru neyiika ne bagamba nti bate kati bate bagenze mu NRM baba waayidde. Bakansala betwakulaga ku ntandikwa ya sabbiiti eno nga bakakasa nga bwe baali babulidde oludda oluvuganya ne badda ku kibiira ki NRM nate beetemye engalike bakasizza nga bwe batasalanga ku ddiiro. Bano batubuulidde nti ku kitebe ki NRM baali bagenzeeyo kufuna certificate zaabwe oluvannyuma lw'okubangulwa mu misomo egy'okwagala eggwanga lyabwe. Kati bano beewuunya lwaki ababatwalayo ate baafuula ebigambo ne balimba bakama baabwe nti baali basaze eddiiro. Kati birabe ensonga ku bbalaza ya wiiki eno ssaabawolereza wa gavumenti Kiruwa Kiwanuka yasisinkana bakansala okwetooloola amagumula ga Kampala abagambibwa okubeera nga abawagizi b'ebibiina ebivuganya gavumenti okuli NUP ne FDC abaasalawo okwegatta ku kibiina ki NRM olw'ensonga ez'enjawulo. Mu nsisinkano eno abamu ku bano bategeeza nti bakutandika okukolera wamu n'okuwagira Pulezidenti Museveni mu kalulu ka 2026 kubanga balabye musana. Fwe twekuba enkokola ne gavumenti betukulembera tebakola ki tebafunamu. Tusalawo leero tujje tubagambe ensonga tulina okugitambuza. Okujja ku kifo kino najjira ku kaadi y'NUP naye oluvannyuma lw'okwetegereza ensonga nnyingi n'okufuna emisomo gino gye twafuna okuva mu ISO bisomo gyali gya bya security biki byonna ebyo naye ate bannaffe ne bagitaputa bulala. Nasalawo ne neezuula n'ekizuula nti nze ndi kazinga kakyamu era amazima kati ze kwenaali mu gwenfiira essaawa eno. Bonna nga bassa kimu nti bo bagenda kuwagira President Museveni mu kalulu kano akajja era bagenda mukwongera obululu. Tujja kwongera okwogera nabo okulaba lwaki tebatugattako ddala ne bawagira ne ba flag bearers ba NRM okuddira ddala wansi. Kati bano leero nate beetemye engalike bwe basimbye Bwantogo ne bategeeza nga bo bwe bali bagenze ku kitebe kya NRM okufuna certificate zaabwe oluvannyuma lw'okubangulibwa mu masomo g'okwagala eggwanga kale ng'ekyokukyusa ebibiina bo tebakimanyiiko.
Tetugenda kuwagira President Museveni mu kalulu kano okujjako twagala kumulaga ensobintu wano abantu bo sente kati nga PDM yagaba PDM naye sente abantu be bazeerira twagala tumulaga wafutu wano bano tebagaba sente bano bakola sente bazeerira kitwagala okubanga opposition batumulaga ekituufu so tuba tutambula ne tumugamba kino wano wafu ekitegeeza nti twakyuse so alinda bakumanyamba de kuyero kiri kakasa nti nkyuse naye nga wenjogerera tufera tukyali bawuliriza eri bibiina byaffe era obuwagizi bwaffe bwaba pulezidenti ba bibiina byaffe bano era bakalambidde nti bayinza kwabulira bibiina byabwe so ng'era tebayinza kubuuka mitendera kubanga aliwo ebigobererwa ng'omuntu asala eddiiro sekolwo wandibaddewo b'emijoozi gy'NRM wandibaddewo endagaano gye tusayiningako tukyuse oba batwambazza n'emijoozi gyaffe oba gya FDC oba gya EPU netugisuulawaawo bakansala bano bagamba nti ekyokubalumiriza nga bebaweebwa omusimbi okusala eddiiro kirumazeeko emirembe gye bawangaalira kwe kusalawo bamalewo oluvuuvuumo mu kunoonya accountability bano bagenzako okusiga ekifaananyi nti twakyuka ng'ogyeko okugira ogamba nti twagenda ku secretariat nga tweyagalidde nga twali tetusuubirayo na ssente kiri awo kyali kitututeyo certificates ekyennaku kiri nti batuyisa ssente naye nga tetwazifuna abantu bali eri batubanja okubaweereza naye tusobola kusobola kuba tetulina kye twafuna paka kati kinajjukirwa nti guno si gwe mulundi ogusoose nga bakulembeze n'abawagizi b'ebibiina ebivuganya gavumenti batwalibwa eri abakulu mu kibiina ki NRM ne bakakasa nga babulidde ebibiina ebivuganya naddala NUP. Raymond Tamale. Kati neje emitwe gye bakozesa okubala ssente eje emitwe egyo gye bakozesa okubala ssente Nyando etalina dde ekikumi kati bantu bakansi abo basoboja gye emitwe gye bakozesa okubala ssente n'okuweerera abaana mu masomero bano bawuli gye emitwe gye bakozesa okubala ssente labagoba banja ssente babadde bagenza okubba bebagenza okubba bali mu system kinnawolovu bebagenza okubanja bali mu system kinnawolovu takeese taasulewo takeese taasule bagenza okubanja babano baali bagenze kubanja bano ssente zaabwe baba 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 baade bagenze kubanja bano ssente bano batambulanga kinnawolovu baade bagenze okubanja ssente abo yaye abo baade bagenze okubanja ssente abo baade bagenze okubanja ssente abo baade bagenze okubanja ssente abo gwogenda okubanja ssente takyasobola dde ogoba embaata mu lujjanga ebiisa eggi wadde ogoba kakaamu gye nga kali ebinyeebwa bikati gwogenza okubanja ssente tebamanyi nti muli babbi avuukamu temuli siriyasi musajja wuli akeesa lukyanga okoya mutabani we gwogenda okubanja ssente mwayiika Windows kati bwe mumala okuwulira ebyo mulabye waliwo obubaka bubiri bwe njagala okuzannya abusooka ndoza kansooka buzannyi buno wano obubaka buno bwa Ssaalongo Ssekidde mu Ndeeba alina gwabusindikira buno mubuulire bulungi nnyo ono Ssekidde James Ssaalongo ow'omu Ndeeba era akabonero kange mupiira mwe Segona ne bannammwe ba Alan Sewanyana nina ennaku nnene mu mutima nvuddeyo munzije gye mbadde nneebaseeyo ondeseza n'akalulu kange Sewanyana yakubuuza lwaki obutwa obwatta Segirinya
gobo bali wa mazi obasegirinya bali kongo lwaki obutwa batasegirinya ali mukaba tabakwade tikiti naye omulambo gwa munno jali magomba akaba twebuuza bwe babayenga obutwa mwana bayenga obutwa obatasegirinya lwaki obutwa obuwo bwali bwa mazi lwaki gwowona mangu segirinya n'agenda uno malwali eno uno Tanzania uno agende Kenya bamutute mu America ngajjanjabwa noleke bati bakuwadde kaadi katondo obuzimu wa segirinya gwe gukubonereza sewanyana nze Sekide James Ssaalongo esawa ziri 12 omuzimu gwa segirinya gujja balondola buli yakulyamu olukwe buli yakola atya mwenna kyekyabasudde ne mu tikiti mwenna ne mugwa buli yagudde mu tikiti muleme kwekwasa mbadde banoonya mu DP n'ekibiina kya DP kibakabira amaziga kyemwalyamu olukwe lumala okitunda ne mmawo bwe mwamala okitunda ne mudduka mwayinanga akabinja buli mwaka okuva kusemwogerere baana mmwe kusemwogerere mulyamu olukwe okuva mu mulembe gwa mukyala mwalya musemwogerere olukwe okuva mu mulembe gwa mukyalaani eyaliko eyayingira NRM oyo mukyala oyo eyali wa DP n'olwekyo bantu mwe muli babi DP ebakabira n'okutta bannamu bamala bibakabira n'olwekyo omuzimu gukyabalondola omuzimu gwa segirinya gujja kulondola buli muntu yenna era bwe gubalondoola kyebabulira si tikiti zirize zabasuula lwaki obutwa obwatasegirinya obwo bwali konko obwo bwalimu amazzi bwemugamba segirinya aba yafa obutwa bw'aba yafa obutwa lwaki gwe oli mulamu segirinya ali magombe omuzimu gwa segirinya gwe gwagusudde mu kalulu mwebalinde basebo ne bannyewo abalangira n'abambejja eyo meseji yange ya mwaka guno etandise n'omwaka guno nga nyanukula mabakazi tikiti mwekabya basegona simanyi baani saagala kasasiro twabakoowa basajja mmwe okuva kusemwogerera abakaaba sebaana abakaaba besijja abakaaba mwenna babakaaba basajja mmwe muli kabinja kali eno neeri muli eno neeri mubadde muli eno neeri mwe ne munyirira ne mmera mu pajero ne mweyagala nnyo obaka butuuse bulungi ngenda bupostinga nga nvudde ku mutimbagano guno kati buno obaka buvudde mu Ugandan community Bungereza bugenda eri famire y'omwami Ssekimwanyi Abdallah mikwano gya Ssekimwanyi Abdallah abawangalire Bungereza bategeza famire ya mwami Ssekimwanyi Abdallah abali e Uganda nti mukulu Ssekimwanyi Abdallah saazino ali mu ddwaliro ly'ensambya mutuuze wa Bungereza ayina health insurance era nga ne community esobola omujjanjaba wabula mmwe family members abamuzeyi Ssekimwanyi mwamuwambire mumutwala mu ddwaliro ensambya bamukoleko operation ngate operation eno kati toto bagala milioni 8 ensimbi za Uganda so nga ate temuzinda muli mu kusonda busonzi ngate omwami ono ayina health insurance mu Bungereza nga bamujjanjabira bwerere kale community y'abana Uganda mu ggwanga lya Bungereza bategeeza nti nga nenda bugisi mufungize munoonye sente ezigula air ticket oba mukubire mikwano gye abali e Bungereza bagule air ticket mukulu Ssekimwanyi addeyo government ya Bungereza emujjanjabe okusinga mmwe abali e Uganda kimwagala okukola kubanga ntegezeddwako nti omwami ono mwamuwambye buwambi ne mutwala mu ddwaliro ensambya gye bamuwagamidde kamukutte ng'ate ne mu Uganda ba professor ba doctor batono nnyo abalina obukugu mu kujjanjaba oba okuoperatinga oba okulongoosa omutwe gw'omuntu naddala ku kintu ekikwatagana n'obwongo sebo oba nnyabo akwasaganya ku nsonga za mwami Ssekimwanyi Abdallah kati akonkomalidde mu ddwaliro ensambya babategeeza mukole kisoboka mutikke omwami ono addeyo e Bungereza asobole okujjanjabwa ng'obudde bukyali kubanga tebamanyi kigendera kyamwe lwaki mwakutte mwami Abdallah Ssekimwanyi ne mulemeza mu ddwaliro ensambya ate gye muli mu kusonda ssente ze mutandaweza wadde miliyoni eziwera 3 ku operation eyetaagisa miliyoni 8 kyokka ng'oli alina ebyetaagisa omujjanja mu ggwanga lya Bungereza so babategeezezza mukole nekisoboka muzzeeyo omwami oyo asobole okubanga ajjanjabwa e Bungereza naye nga yebbaluwa yafulumya edda ya miliyoni 8 ezitaliiwo ng'ate eri alina abantu be alina ne ssente eziri ku akawunti ezisobola omujjanjaba muzzeeyo omwami addeyo afune obujjanjabi ndowooza bwensukkako awo obudde bwa bugenze tujja kusinkana ku lunaku lwonna kubanga enkya tudde butereevu mu kampeyini kamalo basomera enkya kampeyini gye zigenda okubanga zitambula olunaku lw'enkya program ziddamu buto
Enaku z'omwezi 13 lunaku lwanca president agenda kubeera Buteebo ne Budaka. Ku Lwokubiri enaku z'omwezi 14 president agenda kubeera Kibuku ne Butalejja. Enaku z'omwezi 15 president agenda kubeera Manaafa ne Namisindwa. 16 lwakuna president agenda kubeera Tolo. Ku Lwokutaano president agenda kubeera Busia. Kale mwenabo bategeeza abantu mu Eastern Region nti president ajja okutandika olunaku lw'enkya. Agenda tandika ngena kozo mwezi 13 agenda kubeera mu district 2 omuli Buteebo ne Budaka. Ku Tuesday agenda kubeera mu district 2 ombe okugenda kubeera Kibuku ne Butalejja. Ku Lwokusatu agenda kubeera Manaafa Saako ne Namisindwa. Ku Lwokuna agenda kubeera Tololo. Ku Lwokutaano afundikire ngaali e Busia. Kale muna mutegeezeddwa abantu b'ebitundu ebyo nti president agenda kujja ababuulire kiki agenda obakolera nga muwadde akalulu mwaka ogujja mu January. So muna tubategeezezza. Sisobola kufundika video eno nga seebaziza. Njala kubaza mikwano gyange mwenna abalaba videos ku Facebook saako okusingira ddala ku YouTube. Abasazeewo okujja okunsupportinga okujoininga family oba kye tuyita membership. Mwebale nnyo mubalire ddala sijja bamenya mannya olwa security reasons nenga mwebale sofa bakajja okujoininga. Gowina ayagala okujoininga ogenda ku YouTube channel yange mugimanyi bulungi nnyo n'ogikonamu n'ogenda ewali option eriko join. Then you join bagenda kuba kuwa buli kimu ekyetaagisa ekyokujoininga okufuuka member. So njala bebaza mwenna abaka joininga babali nnyo mubalire ddala temujjanga okwo kubanga lwya lwa munyiro tulwekula ffekka. Mwenna mikwano gyange mbasaba abadde bangobedde ebbanga lyonna please musupportinge mu joininge family YouTube channel yange. Ogenda ku YouTube channel yange kwennyini n'okoonako ejja kuleeta wali subscriber ne join, then you use option ya join woba ogenda n'okoonamu you join. Mubali nnyo mubalire ddala sobola bebaza na kumenya mannya gammwe n'esofa bakajja entandikwa tebantono mubali nnyo mubalire ddala temujjanga okwo. Anaabayagadde okumentioninga erinnya lyo ojja mu inbox ngamba please mentioning erinnya lyange nja kikola nakati currently sina moral authority kumenya muntu tuno ya joinize for securities ni anabakyagadde bweyagala mention I can do it olw'ensonga nti buli muntu alina right okusigala nga tamanyikiddwa ne bono bokyagala ojja nonga ntya nti nze oluwadde mba okunjogerako no problem ja kumentioninga kubanga asazeewo okujoininga okunsupportinga that is it. Kale njala kubabaza mwenna sofa bakajoininga mubali nnyo mubalire ddala temujjanga okwo mbaagala nnyo video ewedde mukaba bankuumire mweraba.